bakulisayo mu kuwummulamu okwo kyagenda mu maaso ne program abanoonya noono naye waali. Amanya gange nze Musa abali okwawe. Obeera ludda wa? Mbeera Busaabala. Olina emyaka emeka? Emyaka 38. Abaana olina bameka? Abaana nnyina abaana 5 naye nga abatuufu bali 3. Bo bano abaana 2 ng'omanyi twabeera mu byekivubuka kakati ne ba wenabina omukazi gwe nali njagala kati yatuuka okuzaala namufunisa olubuto nga tukyali mu kyalo tukyasoma najja eno e Kampala nagamba afunye olubuto kati musange eno e Kampala ng'afumbiddwa ngamba tunakikola tutya kagire ng'omwana abeerayo eno gye yafumbirwa kati kyavaamu mukyala n'agenda ebweru saddamu muwuliza kyolira alina enfuna omulala naye nembeera naye nemuwasa tubeera ffenna kati ate naye era kumpi obulwadde nebubeera bwe bumu kakati nemuzaalamu omwana kati ate we yali agenda n'agenda n'olubuto si be baana 2 bemugamba abali awo besimanyi kati ate naye namugabira omusajja omulala kati we nkugamba nti nina abaana 3 bo bana 2 tebali mu mikono gyange kati mbala 5 enge essaawa zino bembala bali 3 kati bwe bulamu bwange obutebadde bukola ki butambula. Kati Musa olinga agamba nti ofuna abakutwalako abakyala obunafu buli ludda wa boyina obunafu? Si bunafu abakyala abasinga kakati nambe bafuuka bayaaye awamu abasinga kugamba baagala nnyo ekiyitiridde. Omukyala nnyina naye njagala wakubiri kubanga kati nnyina obusobozi obeera n'abakyala ate nebyobugagga mbirina kakati agenza okulaba amanyi omuntu yenna oyala abaana na famire ate buli wobeera ne famire 2 kubanga ino oba olina okugulirayo ebintu naye n'okugulirayo ebintu kigeza enkulaakulana neyekola ki neyeeyongera ate ne bana abakyala bakuyambako ebyenkulaakulana omukolera bizinesi eno n'omukolera eno bizinesi kiba kikukola ki kirina engeri gye kikuyambamu okubanga weekulaakulanya. Kati wuyo oyagala mukyala namba 2 bw'obanga mu kusooka walina mukyala namba 1 n'ofuna owookubiri oyo n'agenda ne bamukutwalako n'owookubiri naye ne bamukutwalako kakati bw'onoofuna omukyala owookubiri tofuna obuzibu naye mbiri ebiseera nga nkyali bubi nga tesinaba kutotolinga ng'obumanyi kubanga twakyakala era omulimu ndongo twakubanga endongo Monday to Monday Sunday ku Sunday eno leno kati ng'obudde bwabwe era tobeera nabo nnyo naye ng'ate oluusi abeerawo we naawe n'obeera owowe bwe bulamu bwe muwangaliramu wajjeewo n'amalayo wiiki n'akola ki nakimanyi nti ekizibu kisobola okukulondoola ekisobola kati nasotolinga ayina essente wezibwanga abasinga buli ssente wezibaawo sotolinga ate n'okukula bamu ebiseera byobeera nga okyalimu ebyekito n'okubanga tolina sotolinga otolaba oli olaba ono naye kati ndaba nti nsotolinze ensonga lwaki nze kubanoonya nkole ki funa omukyala ategeerekeka ate gwe naasobola okuba nga n'okumwanjula leero ginja kunona wano tugende tuyanjule naye nga tujja kusooka kukola ki kukyala tumala kukola ffenna ssente tetusooka tugenda okwanjula wano naye nga bino ebyokukyala tetusobola okugenda wano mu ntandikwa naye ng'ebiddako tusene tujja zikola ffenna. Tokuliyetinza olutalo wakati wa mukyala mukulu? Ali mukyala mukulu namuzimbira alina amaka ge kakati ate n'ono naye ono kati omukyala gwe njala okufuna ennyumba weeri naye ekyali ku misingi era njala tugizimbe ffenna saagala kusanga ediwedde ekyo yala tukole tulabe nga tukola ki tugenda mu maaso waye ennyumba eri yaggwa ne bizinensi yalina nakati kyenjagala naye ate omukyala gwe njagala ate nga muki
nami njagala mukyotala oba omuzungu oba omukyotala tukitale nga omusayi mutabike kubanga ngenza okulaba nga bano bansumbuwemu njagala nkyuseemu kubanga tono wembanyina waffe munulugavu kati njagalayo omukyotala era byenjagala mba nfuna oba omuzungu oba omukyotala naye nga kubanga ebyemabega nakugendedde oluzungu lwange lutono ajinjala tuyige ffe naye enyini ayige naye oluganda nga batamanyi luganda oba waliwo bano abakyotala abali wano mu Uganda nno waba ali bweru akyasobola okujja nayiga oluganda nga ffe tugenda tuyiga oluzungu ate kuba nayiga ddi ku lulimi lwaffe effe bayige ku luganda nga ffe tuyiga oluzungu. Kiki ekikwagaza kyotala? Alina kulaavu nga wenkunyonyogere nti abayayimba baddemu ne bansumbuwa abaddukafu nembabeeramu nabo kati njagala ku muzungu oba omukyotala. Otambuddeko n'abakyotala? Yes, twasomanga nabo katonawo kenamala nga nsoma ate ne muno mugundi muzino college ze mbadde nsomeramu mbadde nkolaki mbadde ntambula nabo naye nga mbalaba babeera beerufu ebintu byabwe tamalaga gadde eno yo aba asazeewo ekintu aba akikoze eki aba akisazeewo talimba nnyo nga bano batulimba kubanga nze lumu nakwanako omukyala kikyasinga okubanjijako ngamba kati kasotengenyize nansaba ssente yansaba $10,000 namuweereza ssente ko ssente naye sirina saaya nakulya nemuweereza $5,000 namuweereza $5,000 bwali budde bwakumakya ziwera 7 8 atankubidde kasimu kati ziba ziwera 2 nemukubira kati yavambu ssente wazirabye angamba n'etaano bagiraba kati ekyo tekinkuba wala zino okulya siridde ssente zenfunyeko nankamuweereza naye ngamba etaano tebagiraba ssebo namba kansooke neesonyiwemu abo babaki abakyala abo era ki by'otunuulidde okuggyako ng'oggyeko omukyotala? Okubanga alina empisa n'okubeera nga muntu mugumiikiriza kubanga ebiseera ebisinga n'ebintu bye tubeeramu obulamu bwa bulijjo waliwo essaawa ey'okuba obulungi n'ey'okubeera obubi naye katutunulira nti olw'okuba leero ozze ssente wezinkya ziggwawo akati ng'asobola okusotolinga leero ye teziriiwo n'aguma ku ekyo ekibeerawo ekitono eba ekinene. Alina kuba wa myaka emeka? Myaka alina okutandikira ku myaka 2 paka nga ku 9 naye kasaabeera ng'asobola okuzaala kubanga nze okusinga nteetera family. Endabika ye erina kubeera eri? Endabika ye alina kuba nga alabika bulungi kubanga munene nga muwanvu aleka bulungi kubanga ndi musajja serebu kuba ndi bimusa bikujjidde ebyo bingi byenkola. Ebyobulamu biri bitya? Obulamu njagala nga mulamu ndi bulumu kubanga nange ndi bulungi nagi kyetusookako kwekebeza genda musaayi era wabamu abatasobola kwekebeza oyo ng'akita tayagala kugenda mu musaayi. Suubiremu biki? Suubiremu birungi kubanga mulife ebiseera ebisinga abantu abakuzeekuze baba bamanyi omukwano bate obutali gwa kulimba kubanga nze ndi muntu mukyakaze nga ndi ntepanga yamu ebyo ndi muntu mukyakaze otugendako ku biiki tugendako mu zifirimu ezo engeri gyendi nti mwentambulira omwo bazina ziro nkibiki n'ebiseera ebyokukola kubanga ebyokukola bibeerawo n'ebyokucakala ne bibeerawo si kubeera muntu nga mu biseera mujja kubeera mu kukola tinogo okutambulako ne tugenda nga tukola ki tucakala. Namba yange y'essimu ni 0756 19 43 71 nasangibwa Busaabala. Ati baddiremu 0756 19 43 71. My name is Musa Abali Okwabwe. I'm searching ni white girl over Afcast. My
naye olusuku lwange si lungi naye nga nja kulongoosa kasa yanaaba ategedde naye I'm searching in white girl. Obadde mulayi mulungi naddala gwe anyumira program abanoonya bangi muli eyo naye nga mutambulira ku bulimba omukwano gwammwe mugwesigamiza ku bulimba ky'olina okumanya nti obulimba mu mukwano busattulula n'olwekyo olina okwebeeramu ng'enjoga y'ennaku zino bwegamba wano sijja kusukkawo ndi Philip Kaggwa koze ne munnange Saka ali ku kamera mbere bulungi mwerawa omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya